Oluvannyuma lwa Rain okuba nti no munnange yammiddwa kkaadi ya Nuupu, mukyala wa Maulana avuddeyo n'amugamba nti addeyo mu katemba. Ne Newspack channel we balikuba nti natoje kumiddeko mangi genkuleetedde kkiriza tubeere ng'ate tugakuwa. Rain munnange paka kati tannakkiriza nti no kkaadi yamummiddwa. Kakati mukyala wa Maulana avuddeyo n'abeera ng'ate amuwa amagezi. Avuddeyo n'alyoka amugamba nti addeyo mu katemba. Katubeere nga tubikuwa. Ebyokulera engalo wabivaako n'ebyokukaabira omusajja. Sikakaabira mwana tusomana tumuleka n'akola kyasobola. Tusigadde n'embyekolera. Nga omuyisa omwana tuoyo. Mwana tumuleke tomwogera. Ali atya mwami Maulana bannange? Talina ttabu yeeyagala. Talina yadde wamuluma. Yadde wamuluma. Kakati munnange ensonga ekunoonyesesezza naku eva ku ki? Batumye ekkaadi. Tebatumala ekkaadi. Obadde omusajja tanaba kusasula fiizi z'abaana alinda asooka ayitemu anoonye fiizi. Wabula kyemwakoze tekukitegeera mwatumye ekkaadi. Nga lwaki mukuma kkaadi? Batumye ekkaadi gyowe kyekka yennaku gye nnina. Kkaadi ki? Kkaadi ya MP. Rain omusoyisoyi Obedi mwamumye ekkaadi. Lwaki olina obulumi kubanga Rain bwe bamyese Maulana? Kati Rain abeera bamumye ekkaadi kati omusajja tekuli nayo. Kati Rain ne Maulana bebamu. Maulana kimutuukako Rain kimutuukako. Kati musajja watu naye ali munda era simanyira kumanya kuva omwansi. Wabula mumpadire wakati mutumye ekkaadi ezo ssente zigenze. Twatudde mu ssente empitirivu kati zifudde. Mumpadire ati lisito ze nzijejjeyoko. Tugende mu comedy mubeere nga muwagira comedy tuteekeyo show muziwagire tubeere nga tuli eyo kati eno mugaanya. Bwera kyonna tugamba golaba kkaadi yabadde agisaana. Tukyenge ekyo kkaadi agisaana nnyo. Kkaadi agisaana nnyo. Asigale mu comedy. Agende mu comedy asigale mu mizannyo. Ebinabireko ebyobukuza byosonyiwa. Abantu babukuza busiba si mikwano gyaffe bakubayo. Tukitegedde kati. Wamukolimira maama? Naye nga lwaki nkolimira omwana? Mukolimire ekiyeewa. Omukolimira nga nkolimira n'abaana bange. Maama yatudde mu ntalo nzipiiti ngekoza. So mukolimira. Eri abalonzi be munnange. Bannange mugume baswiiti, kkaadi baagitumye mugumire ddala. Yabadde awagira Maulana and Rain. Yabadde awagira Lubega Obedi mugume. Kkaadi baagitumye. Omugambo gukyagenda mu maaso n'okuba nti naate gutemebwa. Mbu Maulana munnange ye yaloze Rain okuba nti no munnange teyafunye kkaadi kubanga mbu katembo ba comedy abadde agenda musigalamu. Mbu yekka. Omuntu gwe nabadde suubira nti bayinza okumma kkaadi. Wadde omumanyi? Ye Rain. Lubega Obedi. Lubega Obedi. Naye yaneewunyisiza okumumma kkaadi. Naye ate obuzibu bwavudde okumumma kkaadi. Obedi alina ky'ataabala. Ekyalemeseza Lubega Obedi obutafuna kkaadi teyalowooza. Eyalemeseza ono okufuna kkaadi ye gundi ono gwakola naye comedy Kasozi Maulana. Oyo. Anti kati yabadde aloga. Nga yalogera ddala ono Rain obutafuna kkaadi ate alina n'omukisa. Babadde bagendako wali w'abakulu n'atuusa bulungi eddogo. Kati abo babobi Wine abo tosobola baloga ng'oli eno nga tobatuukako. Kati Obedi abadde atwala Maulana wali. Kati Obedi agende mu parliament. Abeere mu parliament. Ngono Kasozi Maulana asigadde eno. Kati comedy ajja kuba wali ate ngono alya kwono. Yabadde tasobola. Ekyamulemeseza okufuna kkaadi yabadde ddogo. Ono Kasozi ono era Obedi Kasozi ono yakulemeseza okufuna kkaadi teri mulala. Ye yakuloze. Tosobola kati kankubulire kati kiringa bana abalenzi tumbeetu big ne tumbeetu small. Kati nga tumbeetu small agamba nti nze ngenda mu parliament. Kati ono omunene agenda kulyawa.
oba omunene agende mu parliament omutono agenda kola atya oba okitegedde oba madrati n'ekikombo kati ono agende mu parliament tolabanga Bobi Wine bwe yagenda mu parliament Nubian takyayimba liri ddogo era Obedi bandikuwadde kaadi naye tewabala oyo muno yakuloze. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Atugenzeeko ewa Julie Mutesa Sira. Waliwo olutalo munange oluliwo oba olugendera ddala mu maaso naye ng'akagatto baakambaza dda Ssenga Acid. Mbu Sharon gwagamba ye Ssenga Acid. Bwe bityo nno webiri katubere nga tukuwa akatambike. Najja in Canada 2016, a friend of mine connected me to Sharon, and Sharon Ngabono Jamunse Mpya. Yes, my partner was here, but yali yajjadanga. She doesn't know whatever, like program nga bwezigenda, because it was a long time. Buli chichuka every year, the system echuka. So my friend connected me to her, and being that I was in the same city, naye ne Sharon ne wali. So I used to tell her, hey, wanubangambe bati wanokole nti anga ogenda mu nsi, you know. Era bwe nafuna empapula zange ne mugamba, Sharon, thank you, I got. When nafuna citizenship, ne mugamba, wevale nnyo, I got. That was it. However much, we were not friends and we were not talking. So since 2017 till now, we're not talking, like we're not good friends. We fell out. We were friends, but we fell out. So she's saying, Ntino nze simwagala. But why don't you say why sikwagala? Oba, Rachi ogamba abantu gwe onjagala. Of course, okyogera nti no tonjagala. But Sharon, you know what you did. And I don't think it's a good idea to bring it up here. You know what you did. However much you say nakusobya, God is my witness. Mukama okutwala abaana bange. Saakusobya nako. N'omulundi n'ogwo, n'ogumu. But you've been bashing me on the internet. You've been doing A, B, C, D to Z. Now oli musiyazi. Oli musiyazi. Lukukwe. Bagamba batya? And by the way, Sharon, I know you have followers and you know you have fans that will fight for you and will speak and fight. Like you to send people to do stuff. I know. But I also have people that I told, no, don't give backfire. Don't. That olabanga yo muntu wa Julia dia navuma. Intesi. Okujaka babo okujja okuvuma. But that's not the way. That's not the way. Nzendeka. Yes, wetweyongerayo munange oluvanyuma lwono okuba nti no baamumye kaadi abudde nalyo kagamba nti nagenda kujja nga independent agenda kujja bwannamunigina bamuyita Honorable Okaweesa agambye nti takkiriza nti munange Zambaali gwe baawadde kaadi eno kakati agenda kujja ye nga ye okitegeera nno nga tali ku kaadi ya Nuupu. Munansonyiwa mwena abadde kwegabaweddemu amaanyi nti akomanda engeri gye yatugamba nti ki muddeemu amaanyi. Komanda Engineer Stephen Kaweesa mu Kalulu Mwendi Butereevu. Pulezidenti wange yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali mu Kyaddondo East ebibiina byamukalubiza okubeera nti bimuleetanga candidate. Ngenda koppa enkola ya president. Yasalawo n'agenda n'anoonya akabonero k'essaawa akasignifyinga nti bwe buno obudde. Era kyekyali ekituufu ndeezera obudde mbulaba twafuna omukulembeze owaddala. Nange ngenda kunoonya akabonero k'essaawa okulaga nti ke kaseera Commander Engineer Stephen Kaweesa nyingire politics owaddala, nyingire parliament nazijidde kabonero k'essaawa. President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi g'abantu ge gaamusitula tekyali kibiina. Ndowooza mu kaseera ke kamu nange Mukama Katonda kyantegekedde ng'era amaanyi g'abantu nange ge galina okunsitula. Tewali n'omu abadde abuusabuusa kaadi kubeera nti ngikwasibwa. Naye Mukama Katonda bw'abaako ne kyaba ateeseteese
ekyamazima tewali ateekeddwa kukiwaka era ekyo bwe bugumu bwe nafunye nti buli kibaawo wansi w'enjuba eba nteekateeka ya Mukama bwe bugumu bwe nnina era nzikiriza nti akabonero ak'essaawa ke ŋŋenda okuyimirirako bassebo ne bannyabo nyingire paalamenti era mbagamba ebigambo bino paalamenti ya Uganda enninze National Unity Platform Commander okugiyingiramu ng'omukiise w'abantu b'ennaasa abantu b'Egombe division abantu ba Busukuma division abantu ba Nabweru division ne Nansana omukulembeze wammwe wendi nga bwe mwanjagala nga munjagalira mu kibiina kyange ekya National Unity Platform ekibiina mwenkiri buterevu ndi mu kibiina kyange sisetuka n'omulundi n'ogumu wabula ekigendo kyuka mu kiri eki awabadde ambuleera we wagenda essaawa nkopye pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olutalo lwa Ssenga Acid Costa National Price lukyagendera ddala mu maaso tetugenda ddulwako katubeere nga tubikuwa. Ogamba mbu nno omwana wo tayagala bantu ani amwagala? Okitegeera ekintu ekyo omwana wani olwana alwagala. Ekirala Maada ogamba mbu nno omwana wo tayagala bantu lwaki omuzunza mu bantu? Lwaki omutwala nga asabiriza omwana asabiriza agana agogamba otya mutayagala bantu nanaali awa Maada wayingiza omwana wo mu bibozi nga ocreatinga diversion bajja muvuma oterere betwagambyeko nti omwana wa Maada agenda kubanga taata we Maada yabadde triggered nze Maada sina ekiteeza tekyala obadde olowooza nti sobola muvumira mwana because tanvumiranga bange openire bwali bavuma omwana wa Maada tumuwogeddeko ate senga Maada yavuma abaana bo ako yabavuma indirectly nti yes nti ki gwe weesirikire ngenda kunoonyezayo ka video nga kusindikira amayinza embeera eyo n'ensirika yekambuuze abakyala neeno Maada yabadde ewa Kasuku gwasiiba ageya nno nina bayirawe abantu abagamba nalabyekaawo comment omuntu nga agamba mbu mpanga ebibozi imbu omukyala eyampeereza audio za Maada like nga ayogera ku Maada yatidde nnyo yabidelitinze nobidelitinga naye nabisavinze fe tetwagala kumanya adiratinge however Maada yatuzizza bakadaama abapya ngera ebigwago bebibeera sebo n'amugamba mbu ekinnuma mbu yambulookinga tutuyomba olw'okubanga yambulookinga nze nvuma bulakamanyi olw'okubanga yambulookinga Maada toswala senga kankujjukizeeyo twali ku live Maada n'asindika request ez'okumukumu najja ng'ayagala okwasamira nedda abataaliwo olutalo lwange actually not lutalo kati luno eno olw'eddogo lwe lutalo naye Maada chicken najja ne boogera ku chicken ne Maada mbu baagenda e Dubai ne balya akatogo tebyali bigambo byange okitegeera ne batunda emmana n'amata kugenda mu maaso kati Maada nanyiga Maada we yanyiga olw'okubanga nkola ye n'atuma chicken asiikule fitina chicken n'aleeta ebifaananyi byange eby'omwaka gwobote yabipostinga abantu ne bamugamba ebyo ebintu bikadde tuba tuli ku live ne babyogerako I said ebyo ebifaananyi bikadde era I am sure Maada abadde akimanyiiko mbuno chicken agenda posting ebifaananyi because bulijjo chicken yali akimanyi Maada mukwano gwange kati hamu kiringanga inze okupostinga ebifaananyi bya Donizera nga ayambadde bwerere nga gwe tokirinaako makulu you know
So when we talked about it, we laughed. Nengambechi ebifananyi birabika byasookedde nawa Maada. Ekitegeera ekintu ekyo. Maada n'asindika wano request. Kwaliko abantu 7. Najja ng'akwasamira. Maada amalo sindika request ajja andeetako amagulu olumansankali olumeze mmana ebirevu gy'oli musajja obuki obugulu bwa poli magana mbadde nsaba ompe eddakiika 5 ompulirize ne mubuuza gwe hafu kiro eddakiika 5 ozisaba ani ku live yani ba Maada ne tumuggyako. Actually, echanyiza Maada namu dropping akula. Exactly. Nenda balaga wano. Leka malo tutekako emmere. Maada najja ku WhatsApp nagamba accept my request. Why are you dropping me? I remember, yes, no. Ye Honorable Segona avuddeyo munange n'ayogera ku by'okumumma kaadi. Okitegeera no mukwano era n'ayogera ne ki kyazzaako. Waliwo abangambye mikwano gyange sesebase ffe twasuze bubi nembagumya nembagamba abooluganda mufune emirembe kubanga nange neebase. Kama waffe yabuuza abakyala nti naye temufaayo kale temukaabira nze n'emmwe mwekka n'abaana bammwe. So njagadde kugamba abatulaba bannansi nti ne bwe naaba njogera bansonyiwe abali eri bwe baba balumwa kuba mugambye abantu balumwa abantu babadde bankubira amasimu bwe naayogeranga atalumwa ku lw'eggwanga nfaayo kubanga nze nfaayo nnyo ku mutindo gw'obukulembeze kyobola mpaddeyo omuwendo munene nga nze okwekolako omulimu gw'okweyongera ku mutindo ebbanga lyonna nga neewala okwogera nga seetegese neewala okwogera ku byesiinaako obukugu njogera nnyo ku byeninako obumanyi. So ebyo bwe byabaddeyo waliwo abamawulire abambuuza twabyetegekera. So omutima gwange tegwekanze. Obuzibu bwavudde wa Honorable Medad? Obutampa kaadi? Yes. Sisobola kumanya ojja kubuuza bali. Kubanga bwe bayita ab'ebisaanyizo nasitula ebisaanyizo ne mbiteekayo bye mmanyi n'okutuusa olwaleero nti bisinga ku by'abalala. Naye ŋŋamba tetulonda bakulu ba bika oba bamasaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Olidde ssebo ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Wano twagala buyinza si bitiibwa. Bw'obaayo nga wakemettereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi nkwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono. Naye wano tuli mu byabufuzi era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo kubanga ffe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact kiki kyotugattako. Bannaffe abamu tebabawadde kaadi wabaddewo ababadde batagaataga ng'era naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi gumu n'agwa ne kaadi yo. Wabaddewo abalya mu lulime ne mu luzise abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola risaaki emala n'ebabuulira guno musota guno si musota. Ono baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala naye ekitebe kya National Unity Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bemutusuubira nti tebasaanidde. Abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wakitiibwa oba oli waki bakoze ku busobozi bwo ku gurawundi nakiki kyosobola okutwaza mu maaso eggwanga lyaffe Uganda. Bwete tambudde badde mulabi mulungi walekwe kumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.